January erimu paka ekoma mu August erimu omwaka 10 mulamba. Ng'omuntu oyinza okugamba nti totidde byokutya bibye nasooka okuvaako kubanga omuntu ati atatuuka weetuuse. So munze temulimu kutya, nze ndi mafiya era nolimba babiyita talafiya sitya kubanga ndi mafiya. So kyonna kyekiri nze numba bulungi era kankozesa omukisa guno eno okuyisaawo ne ku event z'abalala, kisaawo show ya David muganda wange David Lutalo eddako enkeera ngisaawo mu bulungi obw'ekitalo kuba singa tebubadde bulungi sandigyogedde nandibadde njogera ku yange yokka. Ennaku z'omwezi nga 27 tugende tuwagire David Lutalo Serena Hotel yama. Olwaleero ogamba nti ogenda kubeera ogiyisizaawo mu bulungi ng'omwendo osinga muganda tuyinza okusuubira one time ne tugamba nti okukola olunaku olwa 27 tinaawe olinnya ku stage ya Lutalo? Nina gye ngenda okubeera nga 27 ensonga y'ekivulu kye twategese ne bapromota bange KT Events and Beyond, Unique Star Agency, ne basponsa bonna nga bwe mbalabye. Ensonga enkulu lwaki tuli wano kwongera kubajjukiza na kwongera kubayita kinaku z'omwezi nga 26 January next week, next Friday tulina show egenda okubeera Ebigogo Cricket Oval. So I'm super excited. Ndi musanyufu nnyo. I can't wait to see my fans. I can't wait to see my people. I've really worked so hard to make it here. So nsaba abawagizi bange mwenna buli ali eyo ng'onyumirwa music wa Fameica, buli ali eyo ng'owagira brand Fameica, buli ali eyo ng'onyumirwa music wa Uganda Mujje ng'ogenda z'omwezi nga 26 tunyumirwe. Tugenda kwekyanga, tugenda kweyagala, tugenda kwetala n'ekinazirya binatusangayo nze bwekola baba. So sisobola bamulira z'amaanyi ennyo okuteebaza basponsa bange okunyambako to make this happen. Njagala kwebaza nnyo Jessa, njagala kwebaza nnyo abakulu abagenda okuba nga batuliisa ku lunaku olwo. Ssebo ogenda kuba nga onyumirwa mu bali nga womeketako. Of course Coca-Cola tugenda kulya, tugenda kunywa. Of course Coca-Cola, Vision Group, Nation Media, of course ne Jude Color Solutions, KT Events and Beyond, Unique Star Agency, ne media banange mwebale kubeerawo media yonna, mwebale kutambuza kiri endongo ya Uganda, mwebale kupushinga talenti ya Uganda. Not only me but ndabanga kino kirungi eri industry. This is very good for the industry. Era njagala ennaku z'omwezi nga 26 tulaga abantu nti naffe ebisaawe bino Uganda tubikuba. Mwebalire ddala bannamawulire na buli muntu yenna yenna ali eyo ng'owagira Fameica kyokola kyakabi. Tickets zigenda kubeera out of tickets ziri already online. Osobola okugenda ku social media zange. Tickets kwe ziri osobola okugula ticket ku cricket n'ogifuna online right now. The tickets zigenda kubeera out Rocksat. Tickets zigenda kubeera out leero everywhere. Tugenda ziteeka buli wamu, tugenda kusobola banange mukeereeko, tugenda kugulawo emiryango ssaawa 9 paka kuwulira bubi, kuwulira ng'okooye. Enkolera yange ndi muyimbi nga bayimbi abalala, muyimbi abeera n'ekirooto. So njagala nnyo okweraba nga ngenda ejjankola. I had a show last year yali ku Africana, but actually because we want to go
bigger and better. Twalina shock Africana yali nnungi last year, kati guno omwaka waliwo abatakola ki abataalaba kivulu venue yanjula newabeerawo abawagizi. Twagala n'abatajja ku mulundi ogwo bakole ki oba n'abaasuwa show. Guno omwaka tufunye venue nga nteneko okusingako kweri. So the intention is to go bigger and better. Kuva ku kiba nga kiri kyali kyakabi kino kigenda kubeera waavu. Yeah. Then about fashion, that still is the same answer, bigger and better. With fashion, with music, with the venue, media, sponsors, everyone goes bigger and better. That's the intention. Yeah. Muzanyo kuongerayo mubiri eribiri byennyini yama. Nudi kunaanza mgeni Mungu. About so neba sponsor bange, neba promoter bange, n'abawagizi bange kyetuli mukolo okujjawo twalage ntusinneno. Banga, ukozeko research kwenye kwa mwenye siku wa vena. I've seen some. Olaba nga nyimba n'abayimbi banene bokka oba nyimba n'abayimbi abato banze kati nze engeri gye nsobola okukwata ku muyimbi maybe esobola kubeera through collaborations banze ntunda muziki gwe kunfudde ekyengi so nsobola kutoola maybe ku ekyo n'enkiwaako ku muntu omulala gwensingako bagwenetaaga okuyamba. Bw'otunula mu nnyimba zange otunuddemu nga sina gwe nnyambako sina gwe ngozeeko naye. Tugambe nti ono bebi ogamba bannange weyotegeza ti mukwano gyange babraki tubalina abakyala kye tugendako ya kuyinga siyawanjula oba nkibaga ngenda kujja n'omukyala wange sigenda kubasuubiza ekyo kyensobola okusuubiza right now bajja kuba muziki mikwano gyange baganda bange bonna mbayita n'abawagizi bange ne famire yange n'abasobola okubeera bajja kubeerawo owaba n'aba waliwo omukazi ajja kubeerawo naye si kyekimu ku byengenda okubasuubiza leero ngenda kubasuubiza mu bali ayagala omukyala kusipaaku kwajja okulangirira okwanjula n'okukoowa olunaku olwa event yo oba live in city King Kong live in city zizimu ku event ezigenda okuggalawo olugogo egenda mu renovation kigenda tegeeza ki era okoze abukubirira ekyokubeera nga record register because namanya nti after January there is not going to be lugogo egenda kugenda mu renovation so nengamba nina okubeera erugogo n'abawagizi bange balina okulabako ku show yange erugogo yeshegenda okusembayo okubeerawo erugogo bagiggale egenda mu renovation kigenda kubeera massive era ntegese nnyo tugenda kuba birala tetubala nnyo sofa gemu ebbanga lyogimazeemu tuwadde concerts ezitali nnyingi nnyo olina records zosetinga njagala n'okumanya the packaging of share bintu ki ebintu byagenda okugamba nti this is an expect about big live in city bigger and better. Big and better. Yeah. Okay. Okusinziira ku zibaddewo nga bw'okibuzizza egenda kuba bigger and better. Omuntu ayinza briefly kitegeeza kinene byesobola kunnyonnyola nti watawakupe kino tukwata kino but kino genda mu mutwe gw'omuntu
Okay. Nga Fameica muvubuka asobodde okulabika nti you have entered a global scene market and you're setting the bar high. Njagala okumanya mbeera gy'otaddewo eno. Do we have international acts? Bogamba nti bano abayimbi be tugenda okulabika nti tufuna all over maybe Africa oba worldwide. Ekira kiggwa wali eri mu bigger and better. So maybe saagala nnyo kujjula buli kimu omuntu aleme kujja ng'amanyi buli kimu ekigenda okubeerayo. Naye kyaba amanya nti show ze mbadde nga nkola this is bigger and better, then mu buli kimu mu nteekateeka mu bayimbi abagenda okujja mu stage, mu nyambala, mu venue, mu everything. Yeah. Weekend joliko weekend somehow type ogitunuuliramu tulinako events nyingi okuli ezekubagana ne David Lutalo. Njagala okumanya gwe ng'omuntu Fameica naddala tuli mu January, bagamba January erimu paka ekoma mu August erimu omwaka kumbi mulamba. Ng'omuntu oyinza okugamba nti totidde ebyokutya bibye nasooka okuvaako kubanga omuntu ati atatuuka weetuuse. So munze temulimu kutya, nze ndi mafiya era muli babagiyita talafiya sitya kubanga ndi mafiya. So kyonna kyekiri nze numba bulungi era kankozesa omukisa guno eno okuyisaawo ne ku event z'abalala, pisaawo show ya muganda wange David Lutalo eddako enkeera ngisaawo mu bulungi obw'ekitalo kuba singa tebubadde bulungi sandigyogeddeto nandibadde njogera ku yange yokka. Ennaku z'omwezi nga 27 tugende tuwagire David Lutalo Serena Hotel. Olwaleero ogamba nti ogenda kubeera ogiyisizaawo mu bulungi ng'omwendo osinga muganda wo. Tuyinza okusuubira at one time ne tugamba nti okukola olunaku olwa 27 naawe olinnya ku stage ya Lutalo. Nina gye ngenda okubeera nga 27 ngenda kubeera Fotipoto, sijja kibasuubiza ekyo. Nga 28 ngenda kubeera Mutiana. Okay. With Fameica ng'omuntu, the brand you have built for over this time, kimanyi ngawo bikola byospearheading abaana okoze ekyokulabika nti ointroducing abaana tulaba Nigeria abasajja benda osinga abaana abavubuka banaaba bato. We know very well olina b'oteekako omukono naye essaawa zino sofa baana kibootaddewo waba ogamba nti either the people bweŋŋamba nti beetadde kusinga okusharinga platform. Kyakola nnyo okutuuka ku level eyo naye nina muganda wange okola ne bamuyita mazero. Okay. Inshallah, I think I've not been in this industry for so long. Naye nkola okutuuka ku level nange okubaako zenyamba era nina bangi benyamba oluusi besaagala nakuyisa mu kamera. Okay. So picking up with Jove Kawempe, ebintu bigize bigira nabaye bakutwala kanti ndigwa ku internet n'ogamba toli member of parliament olunaku olwaleero Kawempe backed ewakange waka talent ze Kawempe etafaali okoze otya ne Fameica kubanga bagamba mwewanembule mwabatwala ebitono by'Uganda. Era ne Kawempe tujja kuba okusokera ddala nze gyemba. So already omuzannyo gwe Kawempe mbangukoze bangutadde ku map. Inshallah we naba nfunye obusobozi era nja kubaako nsuubira nti siri musajja ali selfish, siri musajja mubi naye nange nkyerwanako mwana tonaba bulungi. Okay. So as far as the entertainment industry is concerned, olunaku olwaleero try bagenda kubawa the home of arts Uganda. Twalabye nti ebiseera ebisinga olunaku olwaleero as jam session yayimiridde. Let's talk about the whole saga okubeera nga abayimbi olunaku olwaleero mugambi bagenda n'okulabika nti waliwo ekigambo okuyimiriza ssente zabadde bagenda okubawa nga abayimbi ebidiyo ze twoggerangako oluna buli ekyaneg. Olesete kansooke nze nwane ku byange ndi mukwekolako nganze ndi mukunoonya ndi mukukola kivulu nganze ndi mukozi sigenda kutunulira sente zonna zijja kumpeebwa buweebwa ndi mukukola kijatandikirawo. Okay. So ng'omusiraamu omwana omuyisiraamu olunaku olwaleero obusiraamu tubumanyi bulungi butukubiri ebiseera ebisinga bukontana n'endongo. Gwe ng'omuntu okusaidia abayisiraamu bannaffe obagamba ki nga ogenda mu concert eno olunaku olwaleero kubanga bo bayinza ogiyita alaamu omwana byakola tetubitegeera. Mbagamba nti sikontana na ndongo nze nkolagana nze musiraamu akolagana n'endongo. Okay.